Omulabi wa Focus TV nkulamusizaako ninkwebaza emirimu gy'okozeeko. Nze omuliga Sekaliga Moses Powers wano ku Focus TV. Olunaku olwaleero mukwano gwange tutuuse ne programu yaffe obuweereza mu kitundu kyo nga tukuba torch mu nkola y'emirimu nga bwe gikolebwa mu kitundu kyo. Mukwano gwange n'ekiruubirirwa ekyokulaba nti tukuzuulira ebyo byennyini byoba tomanyi mu kitundu kyo. Tutunuulira NGOs, abantu abakola emirimu egya ssekinnoomu wamu ne gavumenti okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero nkuleetedde bannaffe Bakayuki Quick Services Ltd, balina head office zaabwe wano mu Kiboga nga bakunnyonnyola biki bye bakola byogenda okuba ng'otegeera ne bannaffe bano Bakayuki Quick Services Ltd. Nze Sarah Success Muteteli era nga nkola ne Finance and Administration Department mu Bakayuki Quick Services. Bakayuki Quick Services Microfinance era ngeri wansi wa Uganda Microfinance Regulatory Authority gye tuyita UMRA era nga ekitongole kye kitwala microfinances zonna. So Bakayuki Quick Services eri registered era nga tulina amanyi gonna agatuweebwa okubanga tusobola okukola emirimu gino egy'okuwola ssente n'okubanga tuyamba abantu mu mbeera emu oba endala. Bakayuki Quick Services olwaleero tuli ku headquarters Kiboga ate nga tulina empeereza endala mu bitundu ebyenjawulo kumpi Uganda namba mu bitundu byonna West tulinayo okutandikira ddala mu Hoima, Fort Potro, Kagadi, Kyenjojo, Kamwenge, Ibanda. Bwe tujja ne tubanga abagendako wali Ekigumba tulina office ebweyale ate bwe tujja still nga tuzeeko Katini mu West tulina office ekazo ezigenda okubanga eggulirwawo very soon ate nga bwe tudda mu Central tulina office Luweero, tulina office Bukomero, saako ne wano mu Kiboga nga mulimu offices 3. Bakayuki Quick Services tukwatisaganya ebintu ebyenjawulo naddala ebintu ebyenkulaakulana. Sigenda kugamba ssente zokka kubanga tugaba n'ebidduka pichipichi zino ez'amagulu 2, then tulina ne pichi ze twakazaako pichi kamotoka. Omuntu wajja mu Bakayuki oluusi abazze okutwala services zaffe ezenkugamba ennyingi okuli ssente cash nga tuyamba abantu mu ngeri omu oba endala okusobola okumalawo ekizibu ky'abalina. Sinakindi si kizibu, sometimes oluusi tuyambako n'abantu singa abeera alina goal gy'ayagala okuhitinga naye nga tagenda kusobola talina ssente ssaawa ezo kubanga akituukiriza, naye kati Bakayuki evaayo okuwa omukono salary ana okubanga abaako ekintu kye yeetuusaako mu mbeera ey'okubanga alina ke yeetandikirawo. Osobola okujja gye tuli ne tukuwa akasente ku musaala gw'omutono ne tubaako akasente ke tukujjangako mu mbeera y'okusaviisinga looniyo nga tolina emirimu gy'otambuza egy'enjawulo. Bantu bangi bakulaakulanidde ku looni eyo. Approximately we are reaching 30 branches around the country. Then tulina group loans, abantu abeekuŋŋaanya wamu nga balina ekigendererwa kye kimu nga bali organized nga bonna balina ekigendererwa ekyokukulaakulana. Mujja mu Bakayuki nga waliwo kye mubulako ne tubongera kasente. Tulina farmers loans oba agricultural loans omulimu gy'oli yenna yonna mu bitundu byaffe era y'ensonga lwaki twabasembereza services zaffe kumpi we muli. Uniqueness yaffe nga Bakayuki ngenda kugamba we have only tulina areas 2 we tufuukira so unique. Ekisooka Bakayuki akwatagana n'omuntu wa wansi. Ogenda okusanga basically mu guno omulembe nti Manelenda akolagana n'omuntu alina omusingo ogw'amaanyi gw'alina okuwaayo okusobola okufuna ssente. But with Bakayuki we are not after your collateral security. Tuli after ffe kuyamba ggwe. So omuntu wa wansi twagala tulabe services zino naye aziganyuddwamu atya saako n'okubanga waliwo nangenda kiyita kuttira ku liiso. Ffenna tumanyi ti embeera y'ensi eno planninga kino ekirala kibaawo. So with Bakayuki si nti n'ogenda kufiirawo ng'osasula looni.
kyekyo kyokka nti embeera bwegaana ojja ne tutuula ku mmeeza ne tugamba ogenda kusobola ssente mmeka. Bakayuki ne kulaba nga waliwo ssente oluusi z'osonyireddwa nnyingi. Abantu bangi kino bakiganyuddwamu ate kyotagenda ssanga wa Moneyland omulala oba wa microfinance ndala yonna. Waliwo emisingo gy'abantu gye tubaddiza nga tebasasudde, nga tetugitunze ne batasasula, wabula n'atugamba kino na kino kyangwako mbadde nsaba mu nnyambe. So kyekyo n'ekirala of course uniqueness yaffe kye nibadde nerabidde okubanga services zaffe tuzisembereza abantu ku nju zaabwe, nti togenda va Kyalushesha ogendeeko yima ogule piki empya. Nedda, ekyalushesha woli ova mu nju yonna ogende wali office osobole okugula piki. Amanya n'eddoboozi Yange taddeewo muzzukulu wa Tabula. Ndi mukozi mu Bakayuki Quick Service ku head office yaffe wano e Kiboga okuliraana Stanbic Bank. Ndi loans officer ngaba ssente ate n'okuzibanja. Ekyamazima kiri nti mu Bakayuki Quick Service tetulina nnyo mitendera giyinza gamba nti omuntu anaafuna ssente alina kufaanana bw'ati, wabula ekikulu omuntu ekisookerwako kwe kukkiriza nti nze njagala looni. Abantu bangi nnyo mukadde wange beetaaga looni ng'oluusi bamukase bukase, naye gwe kennyini bw'omala okukkiriziganya ng'oli ewuwo n'ogamba naye mbutufukange n'enjeyo looni, ojja buzi butereevu ne tukuwa looni kasoba nga oweza emyaka 18 era ng'olina ekyo ekimu ku byo ekikusobozesa okufuna looni. Gwe ssente zonna z'oyagala mu Bakayuki okuva ku nusu 10 paka ku muwendo gwonna gw'oyagala ssente tuziina. Amanya gange bampita Nakalema Deborah. Nkola mu kitongole kya Bakayuki Quick Services Ltd. Nkola mu department ekwasaganya amapiki ge bayita Bajaj Boxer. Mu Bakayuki tulina piki eza looni oba ez'ekibanja mpola, ne tubeera ne piki eza kaashi oba gy'oyite gy'osasulirawo. Nga piki eyo eya kibanja mpola osasulako obukadde 2 katugiyite deposit, n'ojjayo n'abantu 2 nga bakweyimirira bayite ba guarantors, n'otuleetera ebbaluwa ya chairman, n'otuleetera endagamuntu. N'ekirala ba guarantors abo baba bakweyimiridde baba balina okubeera nga balina endagamuntu nabo abo 2. Tulinayo ne promotion eya tukutuku oba tugiyite tricycle, oba kapiki k'amagulu 3. Kapiki k'amagulu 3 ako bw'oba okaagadde ku kibanja mpola, nako tubeera nako mu kibanja mpola. Mu kibanja mpola osasulako millions 4, n'ojja n'abantu 2 era nga bakweyimirira nangwa nga balina endagamuntu, naawe agula ng'olina endagamuntu. Then tulinawo n'ako kwotwalirawo akakaashi era nga akoko bbeeyi tugiteesaako buteesa. Ezo sente z'oba otaddeko ezo ezisookerwako eza deposit ezo millions 2. Ezo eziba zisigaddeyo bw'oba ozikomyawo kisinziira bbanga ki lye tusayininze oba lye tukkaanyizaako lw'okomezaawo lw'oba okomyawo ssente ezo. Tukiri wakati waffe nze naawe kasitoma abeera azze. Gange nze Sabuma Dennis nga era ndi General Manager Bakayuki Quick Loan Services. Bakayuki ebintu bye tutunuulira ng'omuntu yeetaaga looni tutunuulira nnyo. Ekisooka tutunuulira obusobozi bw'omuntu ono, kuba omuntu agenda okujja mu ofiisi yaffe wano wonna wonna wabeera azze agenda otuuka waba ekisooka aba alina obwetaavu ng'ayagala ssente. Era omuntu ono bw'ajja tumubuuza ebintu bino wammanga. Ekisooka tutera okusooka omubuuza ssente waba azeetaaga agenda zikozesa ki. Olw'ensonga ntino tuba twagala ntino Bakayuki omuntu waba atutte ssente zaffe zino eno zigenda muyamba okweyongerako okukulaakulana. So tutunuulira ssente zino kituufu ozaagala naye ogenda zikozesa ki, zigenda kukwongerako okulaba nga okulaakulana mu bintu by'okola eby'enjawulo. N'ekirala tutunuulira omuntu alina okuba nga alina omusingo. Okumuwa ssente zaffe zino eno
kubanga naffe tuba tugenda kwesiga w'essente zaffe. Ensonga lwaki naffe tuteekawo muno omuntu ono ayagala ssente alina okubanga alina omusingo gwagenda okutuwa, ng'era omusingo ogwo gubeerawo nti nno naffe tubeera secuwa nti nno ssente zaffe gwe tuziwadde muntu mukozi olw'enkulaakulana gy'abeera atuuseeko. Kituufu kitutuuseeko ekyo ekintu neweesanga nga kasitoma mwe mutambudde naye okumala ebbanga ttene, naye najja n'abagamba bannaaye nina ensonga bwenti ne bwenti. Bakayuki tuli bantu tuwuliriza, ate Bakayuki muzadde. Manya yenze Wamala Yuda, ndi musuubuzi mu Kiboga town wano, kolera wano ku Kiganzi Road. Ndikereya nti Bakayuki tumaze nabo emyaka 6 nga nkolagana nabo. Bantu balungi nkoze nabo emyaka 6 naye bafunyeemu nnyo. Nagendako ko muvo mulundi ogwasooka nimbasaba pikipiki ne bagimpa. Pikipiki nengisasula mpolampola nenjimalayo, kati nina pikipiki 6 ze mbafunyeemu. Bantu balungi bakolaganika nabo, ate bwe bafunyeemu obuzibu era muteesa nabo. Nze Luyima Abudukalimu, ndi muvuzi wa boda. Nebaza nnyo Bakayuki kuba nagenda nali sirina ssente zigula piki, nentwalako ssente nentwalako ekitundu ne bampa piki ku looni. Nentandika okuvuga piki eyo ngenze nsasulako mpolampola, kati piki ngimazeeyo. Ne nagendanga nga ne bwe mba nfunyeemu obuzibu tugenda ku ntebe ne tutuula ne twogeranga abantu, kale nga bankwata bulungi, sirina buzibu, sifunye buzibu bwonna. Era piki kati piki yange, era njagala nina essuubi nti ngenda kuddayo kuba kati ngenda kuzimba, njagala kufunayo kalooni akalala nzimba amaka gange. Joseph abasinga bampita Ibrahim Siramu, nagenda mu Bakayuki nenfunayo akapiki kano kamipira 3 akamajiddwa nga tukutuku, nga nawo emirimu yagijanga batandika okukakozesa ngera mugirabe egy'okutambuza emigaati. Bakayuki empisiza bulungi nnyo mu saavisi zaayo kuba tusobodde okukwatagana. So nkubiriza buli muvubuka yenna ali eyo nga ayagala okutandikawo ka bizinesi k'okutambuza nga ebyamaguzi, osobola okweyuna Bakayuki ne bakuwa akapiki k'emipiira 3 mu bbeeyi ensaamusaamu era ey'ekibanja mpola. Nze Nansamba Immaculate nga mbeera Kiboga. Natandika okukolagana ne Bakayuki mu mwaka gwa 2014, kitegeeza mmazeemu emyaka 7. Bakayuki abo ekyensinga okubeenyumirizaamu abakozi baabwe bakwata bulungi nnyo abantu wadde nga bakyali baana bato naye nga bamanya abantu, kitegeeza balina obuntu. Kyeneenyumirizaamu nti ssente nze bwe nagenda ze najjayo nakola ebyobulimi, nnima kasooli n'ebijanjaalo, ekindeetedde okuba nga nnimira mu nnima ey'omulembe. Era ne achievement gye nfunyeemu nti kati essaawa ya leero nafuna obwa chairperson Kiboga District Farmers Association. Kitegeeza beesi nagijjaawo nti singa nali sirima nnima ya mulembe oba oli awo tebaalimpadde kyakubeera chairperson w'abalimi. Vudde ku kyobulimi nagenda nenfuna school fees loan. School fees loan nina abalongo bange 2 nga bonna bagenze mu busawo. Omu yagenda mu byalaabu, omulala agenda mu nursing and midwifery. Nagenda nenfuna school fees loan, abaana ne batandika okusoma. Kati essaawa ya leero baamaliriza, omu walaabu omulala akola nursing and midwifery. Bye bibala, kitegeeza bwe bafuna akasente I also enjoy. Goal yaffe esooka ya kutuusa service mu Uganda wonna. 10 years from now Bakayuki egenda kubanga ye #1 leading microfinance station in Uganda. Era tukikiririzamu because we are working so hard for that. Twagala kulabanga services zaffe omuntu azifuna, twagala kutandika tappinga mu cashless economy, okulabanga omuntu obeera ewaka at the comfort of your home, no sasula loan ya Bakayuki, no applying a loan ku Bakayuki no zifuna nga tomaze kujja mu office. So we want to see that, okulabanga chi happeninga. We want to see abantu betuze tukulaakulana nabo nga nabo bagala okujja okupatanaringa ne Bakayuki at the end of it all.
bakasitoma baffe abalungi mu Uganda wonna njagala nnyo okubeebaza okubanga mukwatagana n'okuwagira Bakayuki Quick Services. Mwenna tina bakasitoma baffe be twatandika nabo muze mutambula naffe ne mutuwagira ne mugula piki tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kutuwagira era nga mbasuubiza nti empeereza yaffe egenda kubanga eyeyongera okubanga nyuvu buli we tugenda maaso. Nawe kenyini nenkugamba gwatanaba kugezaako mpeereza yaffe nkugamba nti noosubwa jangu weerolere jangu oloze ku mubisi gw'enjuki ogukulaakulanyiza abantu. Services zaffe weeziri mu bitundu byonna eby'eggwanga. Nziramu ate era n'okwetonda olw'ebiba bitagenze bulungi ku lwa kampuni ffenna tumanyi tukolagana n'abantu, so twagala kwetonda okulwa byonna byonna ebitagenze bulungi. Nsuubira tugenda kubanga tubikolako era nga tusubire Bakayuki ekyasinze nga bwe nabagambye nti yegenda okubeera number 1 microfinance mu Uganda. Okay, weewaawo ddala mu butuufu tekyeganika amazima gasigala amazima. Gwenno abadde agobera programu yaffe eno ku Focus TV bannaffe obalabe Bakayuki Quick Services Ltd head offices zaabwe zisangibwa mu Kiboga nga bakunyonyola biki bye bakola. Mukwano gwange naawe ali eyo ayagala okukyusa obulamu bwo njagala kugamba bugambe nti weekwate Bakayuki Quick Services Ltd osobola okubanga okyusa obulamu bwo. Tojja kusigala kyekimu te mukwano gwange teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe osobola okubanga omanya bingi ebisingawo. Program ebadde yitibwa obuweereza nange Moses Powers omuliga. Kale nno bw'obanga oli eyo naawe olina kyokola weekwate Focus TV yange buli kimu kigenda kubanga kitambulira ddala bulungi.